ayagala emiti ayagala mabati uleta nyondo namuko abasirikale mabati. Ettaka Kanaluzala liri ku ploti nkaga munya okutuuka ku nkaga musanvu mu waadi ya town yard nga lino lituddeko ekibangirizi kya Children's Park ey'ekibuga Masaka nga kitegerekese nti omusuubuzi omu Kampala Sylvia Kakumba alinako ekyapa. Speaker yenyini nyini akimanyi nti ebintu bita atubulire minati eriruda obera ta speaker nabakuletera ensonga bwezityo ngati musobola kunoonya kanso kye yatunda minati yali ruda wano tiwali abo bonna Bannamasaka nga bakulembeddwamu abaka baabwe okuli Dr. Bedi Bwanika wakimanya kabonera ne Juliet Kakande wamu n'akulira akakiiko akavunaanyizibwa ku bizimbibwa mu kibuga Masaka Alice Nannungi beesudde mu jjulume ne bakwata majambi yamu n'ennyondo ne balumba ekifo kino ne batandika okukoona ebibaati byateekeddwako. Yes, you are looking for a solution for all Abatuuze ababadde batasalekako musale bagamba nti bakoye obubbi mu kibuga Masaka naddala obw'ettaka. Bano lunwe balusonze mu mmeeya w'ekibuga Masaka n'olukiiko lwe be bagamba nti baasuubizanga ekifo kino bwe bagenda okukisimbamu ebimuli kyokka ati balabidde awo nga bakikubyeko ebibaate. Bongeddeko nti tebawakanya nkulaakulana kyokka yandibadde etya amakubo matuufu. Era natuula ne town clerk mu ofiisi ye ne tukkiriziganya nti abantu bano tebalina buyinza kujja wano ge baba baagala bo bagende mu kkooti okwagala okutwala ettaka lya kazi kulikwesiko. First of all kino ekimwakoze ekya vacation ani yakiwaddeko gaye Saalongo Joseph Sensonzi ssentebe w'ekyalo kino annyonnyodde nti ettaka lino libadde likuumibwa wabula Masaka State Council yalivunako liizi ya myaka 99 mu mwaka gwa 1959 nga n'okutuusa kati ekyaliko. Ayongeddeko nti baludde nga bagobagana n'abaagala okubba ekibangirizi kino era yawandiikira omubaka wa pulezidenti wamu ne town clerk n'abategeeza ku nsonga zino. Kakati saawa eno buli kaseera akatale buli bwe kafuna ekizibu tubazikawo ne babeerawo. Musooke muveewo muveewo mugende. Enough is enough. Mugende muyimirire. Omubaka omukyalo w'ekibuga Masaka Juliet Kakande agamba nti kansa ez'enjawulo zize ziremesa okutwala ettaka lino kyokka eno eriko yakutte bukwasi n'eriwaayo nga akavuvuŋŋano wakati w'abakulembeze omuli abaka ba paalamenti n'abaddukanya ekibuga Masaka bubeefuka n'ababadde bazze okukuba ekibaati kiwaliriza poliisi okuva e Masaka okubagumbulula. Abantu nga babbi Ssentebe wa division ya Nyendo Mukungwe Mulindwa Nakumusana agamba nti ebibangirizi bingi eby'enkizo byolekedde okutundibwa mu kibuga kino. Omubaka wa paalamenti wakimanya kabonera Dr. Bedi Bwanika akunyiza sipiika w'ekibuga Masaka Tone Sempijja ku nsonga z'okuwaayo ekibangirizi kino. Ani yakiwaddeko gaye okuvaketinga wano Yebigweredde nga poliisi ekubye amasasi mu bbanga okugumula abakulembeze bano abadde balabise nga batabuse bugo.